Tubajukiza bulungi nti tewannayita nnaku bbiri nga Honorable Segirinya Muhamad amaze okuteebwa. Honorable Muhamad Segirinya bwe yateereddwa n'ava ekitalya n'agenda mu kiriniki emu ebadde ejjamujjanjaba ne tulaba nti kubanga bwe yavuddeyo n'atubuulira bulungi nti alumisibwa mu lubuto era mu lubuto mu maalumisibwa kiteeberezebwa nti abadde alumisibwa ekiseera kyonna kyamaze mu kkomera ekitalya. Awo nno na saini nezivaayo mu bulamu bwe ez'enjawulo naddala nga bwe mumanyi ebiva mu lubuto n'ebirala sisitemu n'etabanguka n'ebitabadde bulungi. Aho nno bakadde bange ne tulowooza nti aba yeetaaga obujjanjabi nga bwe tumanyi twalaba embeera gye baamukwatiramu abasirikale baali bakambwe ennyo n'ebirala kubanga kyekyo ekyaliwo. Naye olunaku olwaleero Honorable Muhamad Segirinya olwaleero nga tetunnatuuka ku kibaddewo kakati bwe twatumututte mu kiriniki ne bagezaako okumwekebejja ne balaba buli kimu ne tulaba nga tewali kivaayo. Olunaku olwaleero atwaliddwa mu ddwaliro lye sitajja kubagamba n'akebererwa. Bw'amaze okukebererwa Honorable Muhamad Segirinya ne balaba nti waliwo ekyetaagisa okukolebwa era olunaku olw'enkya agenda kusituka agende mu ddwaliro mu ggwanga erya Kenya gyagenda okujjanjabibwa okulaba nga era mujja okubiraba kubanga ye bamuyita Mr. Update era abalaga ekigenda mu maaso. Twebaza bannayuganda mwenna kubanga mwe abasinga okubeerawo mu mbeera eyo. So ekyo kikulu nnyo kubanga byebisinga obukulu. Mr. Honorable Muhamad Segirinya olunaku olw'enkya agenda kweyolekera mu ggwanga ery'e Kenya okulaba nga ajjanjabibwa kubanga mubaka wa Parliament mu National Unity Platform ate era omuntu bw'atugamba nti mulwadde era nga tulaba obulumi bwe era nga mu mbeera eyo tulaba ebitali bituufu tuba tulina okugenda tetwagala kuddaawo ate kino kakati Mr. Update agenda kugenda ajjanjabibwe mu ddwaliro ekkulu e Nairobi. Mr. Update essaawa zino olubuto lumuluma olubuto akaaba lubuto Mr. Update system yayonenesebwe system yayononeka munda mumanyi kyekitegeeza tetumanyi kimuluma kubanga tetuli basawo abasawo abawano mu ddwaliro gyalaze bamaze okumulikomendinga agenda mu ddwaliro e Nairobi asobole okwekebejjezebwa. Awo nno bannayuganda tubagamba ekigambo kimu Mr. Update y'omu ku bakulembeze wano mu ggwanga Uganda ab'omu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Tubeebaza bannayuganda mwenna abasobodde okubeererawo Mr. Update. Mwebale nnyo nnyo, mwebale kwagala Mr. Update, mwebale butamulekera era tubeebaza mwe mwenna obwedda abakola ekisoboka okulaba nga temumulekedde era musanyufu kubanga bannayuganda tebamutiiriridde ate naye mwetegefu obutabatiiririra. Tubagamba ekigambo kimu tubeerewo tujja babuulira buli kimu ekigenda mu maaso okulaba nti atuuseewa era kyekikoleddwa kubanga bannayuganda mu abajjanjaba Mr. Update era mu abatukubidde amasimu okulaba noga akatongole kyekigenda mu maaso ku Mr. Update. Katongole kiki abanakawempe North musobola okunkubira okutegeera ekikwatagana ku mbaka wamwe. Namba yange 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Ekya Mr. Update olunaku olw'enkya tugenda Nairobi okulaba nga ajjanjabibwa. Tetumanyi tetujja bagamba nti kino kyekituufu kubanga tetumanyi bulwadde butuufu olubuto olumuluma system yayononese. Kakati bannayuganda nga bwe tubagamba nti tuli beerufu tubagamba ekigenda mu maaso kakati essaawa tumaze okusalawo tumutwala Nairobi era mugenda biraba ku peegi ye eya Segirinya fans page ekigenda maaso kubanga ye musajja mwerufu era abalaga buli kimu era tubagamba buli munnayuganda yawadde 10 okuyamba Mr. Update ajja kudeeta listi abalage nti ono ayina kyakoze. Twagala obwerufu mu nsonga eno tubagamba bw'oba oyina kyoyagala okutegeera ku Mr. Update osobola okukubira muganda wange Sweet Apple oba n'onkubira nze Julius Katongole ojja kuba olaba Mr. Update essaawa eno ayina eddwaliro lyali naye abeebasa nnyo Mr. Update abeebasa nnyo bannayuganda abali mu diaspora abali UK, Canada, bawala baffe abali mu mawanga g'obuwalabu mwenna abali e Germany, Finland abasonda sente naddala ez'okumujja mukomera abasasula beiru eya miliyoni 3. Mwebale nnyo bannayuganda mwebale kuyamba Mr. Update. Mr. Update wali era mweyamu
ekyamusiba mu kijjukira yakwata chat n'agamba free presidential victory, free Nubian, free James Mubiru, free Edi Mutwe. Era mu kooti kyekyo kye baalaga. Era mwalaba abasirikale ab'ekiwogwe gavumenti ya Museveni beekozesa wano mu ggwanga Uganda. Tubagamba ekintu kimba na Uganda twebeereremu. Tetuva ku nsonga eno gye tuliko enkulu kubanga ekyo kye tukola kye kisinga obukulu. Bannayuganda tubasaba ffenna gye tuli tetuggwamu ssuubi. Uganda is our country. We should fight until we reach. Many people have come out with different propagandas. Just leave them. As you know, our president is among those people who are going to be icons in the future when it comes to freedom and justice, freedom fighters. So we beg you, dear comrades, stay awake. You fight for your victory because dictators normally use tactics like making people to fear. But for us, we are steady and we should stand firm to fight for our freedom. So magambo ekigambo kimu bannayuganda, Mr. Update mumusabire. Embeera gyali enakuwaza kubanga obulumi bungi ate mu mbeera. Ngenze ku nsonga y'emmotoka. Bangi mbadde mutugambe emmotoka president kiki ekigenda maaso presidential car. Emotooka ya president Robert Kyagulanyi Ssentamu the Gladiator omukulembeze yalondebwa mu ggwanga Uganda aliniridde okutuula ku ntebe y'obwa president ye Robert Kyagulanyi Ssentamu, president elect of Uganda. Awo nakitegedde kikubireko mu ngalo. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, president agenda okulembera Uganda. Era bannayuganda mbagamba ekigambo kimu. Bobiwine is our president, is the elected president of Uganda. You should know this. We should know this. Bobiwine alina okulembera Uganda. Era mbagamba bannayuganda, waliwo abaleebungeeta n'ebiki. Bobiwine agenda kulembera Uganda. Era mwetegefu essaawa yonna okulayira. Ekyo nakitegedde kikubireko mu ngalo kubanga kye kisinga obukulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ensi zonna zimaze okukakasa nti ye president omulonde ow'eggwanga Uganda. Era tubagamba bannayuganda temutya. It is a long walk to freedom. Abaalaba ku Nelson Mandela ebbanga lyatambula. Bannaye bannayuganda, abantu bankubira bali Tanzania. Many people in Tanzania calling me Julius. Thank you for standing with Bobiwine. Bobiwine is a leader not only in Uganda but also here in Tanzania. He has inspired the youth. Bobiwine has inspired the old people, the old generation. Please stand with that man. God is the one who sent him because he's a freedom fighter and is among those people who are going to be remembered in history. So many people have been calling me from Tanzania, Kenya, America, where extending thanks to me. My dear friends, if at all ngoli lutawa Bobiwine baganda bange twafuna omukisa omunene bwe tufirwa omukisa guno tugenda kufanga abaddu. Mulaba ebiriwo mu ggwanga Uganda. Kati mu kaseera kano gwe munnayuganda wenna gy'oli tugamba ekigambo kimu. Bobiwine Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyamuleeta e Uganda, ekyamusindikisibwa e Uganda, lwaki maama we yamuzaala kwe kukyusa Uganda. Omulimu ogwo tannagumala era mwetegefu okukumala. Mu bigambo bye byayogedde mu lusirika olubadde ejjinja abagambye ababaka ba parliament, please remember the people who are suffering. Remember the dead comrades. Remember our people who were assassinated. The likes of Yasini Kauma. Remember the likes of Rita Nabukenya. Remember our sisters and brothers who are in different countries working as slaves. Nentulula nengambo no mwana katonda ya musindika. Dear fellow Ugandans, kino kye tuliko lutalo luwanvu. Olaba abaana baba Misiri balwawo okukkiriza kyokanga katonda yali nabo. Tugezeeko okulaba nti tutegeeza abantu ekyo kye tulina okubategeeza. Tetumalamu bantu tubazeemu essuubi kubanga kye kyetaagisa. Currently tulwana n'omuntu akozesa emmundu,
akozesa amaanyi ga state okutiisa bannayuganda. It is your task, it is your law to sit down and console these suffering souls. As we are proclaiming the message of change, let us also remember that God is on our side. Many Ugandans have been assassinated by Museveni's government. Many Ugandans have been murdered by our soldiers, the UPDF soldiers. Many Ugandans have been poisoned, like our king of Uganda is now lamenting, is now suffering just because of the love and his responsibilities towards his subjects, the people of Uganda. So it's time we wake up. Njagala bategeeza ekigambo kimu. Tewali lunaku na lumu Mwami Museveni agenda kusituka yagale bannayuganda. No, kubanga mu agenda ye mweyo yali ajja tekyalimu era teyakiina mu birowoozo. Kubanga emyaka 35 bwe kibanga singa ali ayagaliza Uganda, singa toli eyo gy'oli. Bangi mulowooza Bobiwine byayogera, Katongole byayogera nti balabe baggwanga babasiba kantuntunu ku matu gammwe. Bwe muli twogerako n'abavubuka abeeseeza enjawulo, mulitegeera kiki abakulembeze kye bategekera abavubuka. Dear fellow Ugandans, as we are telling you obubaka buno, nkusaba gwe wenna kola ky'olina okukola. Kati ensi Buganda, eggwanga lyaffe Buganda liri mu katyabaga. Era Museveni yatuwadde ekigezo, tugenda kukigwa. Ekigezo ekyo bwe tunaakigwa ajja kulaba agambe yes, olabye kati essaawa zino olaba kimutuuseeko ono kabaka, ekiddako kijja kubeera kirala. Era let me tell you one thing, singa kabaka aseerera essaawa zino bagenda kuteekawo kafyu wa wiikisi 2. bwe bamala okuteekawo kafyu Ssaabasajja bamuziike. Abaganda, they are quiet. They take things as normal because for them, they know that Museveni is bigger than them. Yet we are the majority. Why don't we wake up? Tukozese obwongo bwaffe, tukozese endowooza yaffe, tukozese entegeera yaffe. Tetwandyagadde kubeeranga nga twogera ebigambo bino, naye olumu neewuunya nze netandika n'okwesikamu. Ojja kusanga nga ne mu struggle osanga abantu abamu, for them they think they own the struggle. No, let us welcome our dear brothers and comrades. Let us recruit